bisatu omukka obwa Sseruganda n'okussa ekimu kubanga ebintu byaffe eggwanga litabuse ekintu eki omukka kansooke nnyonnyola omukka ayinza okuba nga ye mwoyo omutukuvu mu ddiini entuufu ze tumanyi ate omukka mu byaffe byekinnansi mubimanyi bulungi abantu bagenda ne babisa ebintu bw'obissaamu omukka eyasoma eddiini oba obitaddemu kato omwoyo omutukuvu ate gwe ataasoma oba obitaddemu emmindi kwegamba omukka ebintu ng'obitaddemu omukka ekikulu ekirala okussa ekimu n'obwa Sseruganda. Eggwanga lino litabuse nti ebintu byaffe ebisinga tetubissaamu magezi ag'omwoyo omutukuvu oba bano bannaffe ab'ekinnansi kye bayita omukka. Ekyokubiri tulemwa okussaamu obwa Sseruganda nti gundi muganda wange newankubadde munyankole kati wana abanyankole muli bameka wanika emikono omunyankole olaba kakati netumanya nti ono munyankole ono mutoolo oli musoga nenga fena tuli baki ba Luganda bwe bwa Sseruganda kyenkugamba nti abantu bobo babba muganda wo mubba mpolampola nito mubba nnyo kiringa ng'omukazi awakanga abba omuntu oba tetuga nti amubbi atoolako kaki naye toyinza nti omukazi yabbye ebba olw'okuba yajja sente mu kkooti yabba n'azitwala n'azikozesaamu kyayagala. So tubbise obwa Sseruganda kubanga bwobbise obwa Sseruganda olekaaleka mukku naye ssebo obutalekerawo ddala kwegamba oba tukoze mwoyo gwa bwa Sseruganda okussa ekimu ekintu kye tugenda okukola tumale kussa kiki nga abayizi bagenda okuyiga embwa zaabwe ebide bonna bassa kimu nti kakati kusirika ne basirika okutuusa oli eyazize lwayasira nti abange hayirya embwa ne zitandika okukuba ebidde buli kimu okussa ekimu okwo kikyatulemye ng'eggwanga. N'olwekyo mbadde ndowooza nti olwaleero n'enkya tulowooze ku kintu ekyo ekyokussa ebintu okubissaamu omukka obwa Sseruganda n'okussa ekimu. Buganda ku ntikko Ssaabasajja Kabaka awangaale.